Oyagala okumanya ebiriwo, ebyaliwo, oba ebigenda okubaawo. Program Tambula n'okumanya eggose. Tambula n'okumanya ku MRU TV ne Royal FM. Tambula n'okumanya. Tambula n'okumanya. Muganda waffe atugoberera ku MRU TV program y'Otambula n'okumanya olunaku olwaleero tukuletedde akabinja k'abasajja bano abajanjawiidi. Abasajja abajanjawiidi bano basajja bamukwata mmundu mu ggwanga erya Sudaani. Akabinja kano katandikibwawo mu ggwanga erya Sudaani era nga kasimba amakanda mu kifo ekiyitibwa Ddafu. Erinnya janjawiidi lyaggyibwa mu kigambo ky'Oluwalabu jan ekitegeeza omwoyo ne jawiidi ekitegeeza embalaasi. Abasajja bano bamukwata mmundu bamanyikiddwa nnyo mu kulwanira ku mbalaasi. Ekibinja kino kyetabiddwamu abasajja abawalabu bangi nnyo okuva ddala mu mawanga nga Sudaani, Chad, Libya n'amawanga amalala mangi ag'abawalabu. Kuliko n'abasajja b'oyinza okuyita abamundali oba bano abalunzi b'ente oyinza okubayita babbagala people. Abasajja bano bonna basangibwa mu ggwanga erya Sudaani. Be bamu ku basajja abakola akabinja k'abasajja abajanjawiidi. Ekibiina kino kyatandikibwa mu mwaka gwa 1987 era nga we kyatandikira kyali tekiweza bantu 2,000 n'ekitundu. Ekibinja kino kyatandikibwawo omusajja ow'omutawaana eyayitibwa Muhammad Ahmed Mustafa al-Dabi era ne kikulemberwa omukulu Muhammad Ahmed Dagalo. Abayeekera bane baafunanga obuyambi okuva mu ggwanga erya Libya eryali likulemberwa omukulu amanyikiddwa nga Kano Muhammad El Ahmed Miniero Muammar Gaddafi eyavujjiriranga ekibinja kino n'ebintu bingi nnyo nga muno mwalimu ebyokulwanyisa, emmere, obujjanjabi, ensimbi enkalu, ebyempuliziganya n'ebintu ebirala bingi. Kyemmanyi gwe atugoberera weebuuza kiki ekyaviirako abasajja baneeno okuyingira ensiko okutandika okuyeekera gavumenti y'eggwanga erya Sudaani. Mu mwaka gwa 1980 gavumenti ya Sudaani yali tekyafa ku bannansi baayo. Gavumenti eno yakulemberwanga Pulezidenti Bashir yali efuuse ey'abamusibira mu bbwa. Mu kadde ako ekittabantu kyali kingi nnyo nga ebyobukulembeze tebiweesa ssanyu mu ggwanga erya Sudaani. Waliwo okutta abantu, okuwamba ebyobugagga, okweremeza mu buyinza n'ebikulu ebirala bingi nnyo. Bino tebyasanyusanga bannansi era kyabaviirako okutandika okwekalakaasa okulaba nga balwanyisa gavumenti yaabwe. Wabula mu biseera ebyo akabinja k'abajanjawiidi eno kaagirabanga chance oba emmanduso okubanga nabo bayingiriramu awo okutandika okulwanyisa gavumenti eyali etabanguse mu kadde ako. Tugenda okutuuka mu mwaka gwa 1983 nga gavumenti erabika nga ekooye okulwanisa abantu ba bulijjo. Mu 1987 abajanjawiidi baatandikawo akabiina kaabwe nga bwe nakunnyonnyodde mu ntandikwa. Eno ye yali entandikwa yaabwe y'okutandika okuba nga bakola ennumba ez'enjawulo ku bifo bya gavumenti mu ggwanga erya Sudaani. Era tugenda okutuuka mu 1990 nga ebintu bingi byonooneddwa ng'abantu bangi battiddwa mu ggwanga erya Sudaani. Kuno ekibinja ky'abajanjawiidi kyagenda mu maaso n'ebikolwa byakyo eby'obutujju. Baalumbanga abantu ne babatta, baateekanga obutwa mu mazzi abantu ge baakozesanga, baayokyanga ebyalo, baawambanga abakazi, baakwatanga abakazi, baawambanga abaana ne babayingiza mu buyeekera nga bakyali bato, battanga abasajja n'ebintu ebiringa ebyo. Gavumenti ya Sudaani yagezaako okubanga esaba abayeekera baneeno bagyegatteko babe nga balwanyisa abantu bannansi. Kyokka kino kyagwa butaka. Ennumba zaagenda mu maaso nga bugolo era abantu wakati w'emitwalo 8 n'emitwalo 50 be baafiira mu njege eno n'abaali basoba mu bukadde obusatu baasengulwa mu maka gaabwe nga tebakyalina bibagala nga tayinza biwanga mu ngalo. Baafuuka momboze mu nsi yaabwe. Bano bawaŋŋangukira mu mawanga ageetooloddewo okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda ne Somalia. Wano ebibinja bibiri ebyabamukwata mmundu ate nabyo byajja ne byegatta ku bajanjawiidi. Bano baayongera okutigomya gavumenti y'eggwanga erya Sudaani yali ekulemberwa Pulezidenti Bashir. Ebibinja bino ebibiri kwaliko Justice and Equality Movement JEM ne Sudan Liberation Army SILA.
nga bino byegatta ku basajja abajanjawiidi ebikolwa eby'obutujju ne byongera okutojjera mu ggwanga erya Sudaani. Bannansi baatandika okuba nga babundabunda, kugambye bangi battibwa, bangi baasengulwa mu maka gaabwe, abakazi baakwatibwa, abasajja bangi baawambibwa ne bafuuka ba prisoners of war. Abaana baatandika okuba nga bayingizibwa mu buyeekera ne batandika okuba nga nabo bakola ebikolwa eby'ekitujju. Wano ekibiina ky'abajanjawiidi nga kimaze okwegattibwako biri ebibiina ebibiri byenkugambye byabayeekera, baagenda mu maaso ne batandika okuba nga balumba enfo za gavumenti y'eggwanga erya Sudaani. Era wano balumba Air Force ne bagikuba ne bagisaanyaawo ko n'okwonoona aircrafts. Abasajja bano bakozesanga ennyonyi enkambwe helicopter, kugambye baatandika nga balwanira ku mbalaasi, naye bwe twatuuka baatandika okuba nga bakozesa ebintu ebiri advanced ne batandika okuba nga balumba enfo za gavumenti y'eggwanga erya Sudaani, era okukakkana nga bayonoonye ebintu bingi nnyo mu ggwanga eryo. Balumbanga ebyalo ne babyokya, baateekanga obutwa mu mazzi abantu ge baakozesanga, baasaanyangawo buli kyomanyi, ennimiro z'emmere zonna ne baziteekera omuliro. Kakakkananga bannansi tebakyalina ddembe mu nsi yaabwe. Kino kyayisa bubi gavumenti y'eggwanga erya Sudaani, era mukadde ako gavumenti yalaba nga mu butuufu embeera egibijjiridde. Bwe twatuukira wakati wa 2023 ne 28 abantu 10,000 baali bamaze okukkirira ewa Ssenkaaba, ate nga n'abalala abasoba mu bukadde nga tebakyalina bibagalangataniza biwanga mu ngalo. Zino baali bafuuse emmomboze abanoonya obubudamu mu mawanga agaali geetoloddewo. Mu mwaka gwa 2004 kino omubaka wa America Colin Powell yakissa ku gavumenti y'eggwanga erya Sudaani ekulemberwa Omar Hassan al-Bashir, kyokka ne babyegaana. Wano omukago gwa African Union bwe gwaviirayo ne guweereza eggye ly'abantu 7 bagezeko kubanga balwanyisa abajanjawiidi. Abajanjawiidi kino baakirabanga ekyokuseka obusese, kubanga lino eggye lyali ttono nnyo okulwanyisa abajanjawiidi. Kino tekyasoboka kubanga abajanjawiidi baali bangi nnyo ekitenkanika, era baali bangi n'okusinga bye baali balowooza. Mu mwaka gwa 2008 United Nations gy'oyinza okuyita UN nayo yavaayo ne yeegatta ku African Union, era wano baazimba eggye era liweereza ddala abalwanyi 220,000, era bano be bayambako okulaba nga bateeka abajanjawiidi wansi ne babalinnya ku nfeete. Wabula nyongera okutegeeza nti yongera mu maaso kubanga osubscribinga ku MRU TV ne MRU Royal FM obe nga ofuna ebisingawo. Frankfurt the answer of this generation ezabadde akutuusako pulogulaamu yo Tambula n'okumanya, tambula n'omutindo. Ssaabasajja Kabaka awangaale.